lubaale muntu kubanga yali jjajja wa jjajja wange n'afa naddira mu kifaananyi kyange jjajja aba akuwa obubaka nti waliwo eddogo kati naawe oboddamu ng'ogenda ng'onaaba ng'omugamba nsaba eddogo eryo tulijjewo bakwata kino ekinusu ekiriko ente eky'ekikumi kye bagenda ne bakolerako eddagala ne baraamiriza jjajja nkuwadde ente eno genda obasanjage bonna obamalewo ekiko ekyo nkukebera nga ndaba obuzibu bwaviira ddala eno emabega oyo omwana ne wanziba musonyiwa ngu yajja kubamaliriza nze nalaba kuva ku chips nga tewali naŋŋambye era nze kati tosobola kumpa chips n'enzirya nazivaako tewali aŋŋambye tolya chips oli ku YouTube channel agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda abalwadde abagenda mu ddwaliro n'otandika okunnyonnyola omusawo ebikuluma ng'okozesa luzungu ddala gw'oba oli mulwadde oba okyali mu kusaagamu ng'ozze kubuuzabuuza ku musawo abasiddi omusunsuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli olunaku olwaleero emboozi ezigenda onnyumizibwa olunaku olwaleero ezisinga tezikkirizika kubamu kuba n'aziwulira wabula waliwo abajja oziwulira nga bo bakwatagana nazo ddala era nga bye bawulira ddala biyinza okuba nga birelatinga bulungi saagadde kozesa kigambo nno kya luzungu kyonna bikwatagana bulungi n'ebyo bye bagenda okuwulira abasiddi omusunsuziri erinnya eryange agaliwo gwe mukutu kwe tuli ndi ne Marion ajja kubabuuzaako tujja kugamba ebigambo mbuufu ofaananako bwe butyo balamuseeko yes batulaba mbabuuzizzaako era mbaagala nnyo amannya geggo Abbas gabagambye Marion gegange nabasuubiza okudda tuve ku ntono paka gye banaatuukira okugamba nti kati Abbas tomukomyawo tubakooye kale ensonga nno ze tugenda okwogerako olunaku olwaleero ensonga ziri mu buufu bwa nnono nali ne Marion luli yali azze otuwa olugero lwe olw'emyaka 9 gy'amaze ku kyeyo mu buufu obwo sayidi eyo ye Bahrain yali amazeyo emyaka 9 bweddu wabula wakati mu bye yanyumya mwe mwali ekintu ekyaleetera abantu okubakwatako ennyo ne baagala okumanya ebuziba oba ekisukka ku ekyo kye yali ayogeddeko Marion yayogera kuba nti ebbanga lye yamala ku kyeyo lubaale yamuluma n'akomayo era wakati mu kuba nti lubaale yamuluma mwe yasangira ekkubo ye lyagamba nti lye lyali ligwanidde ye okutwala mu buufu obufaananako bwe butyo olunaku olwaleero nzize na bibuuzo abangi bye mwabuuzizza naddala ku mukutu ogwa YouTube ate era wamu ne ku TikTok Marion bye yayogerako bangi tebaabitegeera oba bangi abaali babitegeera naye nga beetaaga okwongera okutegeera so ebibuuzo ebyo bye tugenda okuyitamu wabula wakati mu bibuuzo ojja kubanga ogattako ebirala nze byesitegeererako ddala era byesimanyi kozi nkakasa ebitundu 99 ku buli 100 sibitegeera nange atudde wano ndi ready oba ndi omu ku balabi abagenda okufuna okumanyisibwa mbuufu obwo anja kutandika n'omu yagambye nti otyo jjajja yalinnya ennyonyi tutandikira awo kakati tulina abantu abagamba nti kansooke neebaza omwana oyo okubuuza ekibuuzo ekyo kakati bangi tebakimanyi kati nga akabonero akasooka abaana balina obuzito mu bibegabega muno nti jjajja waaba tannatereera oba tannatuuzibwa mu kifo kyo mwalina okutuuzibwa oluusi owulira ebibegabega bino nga bikusunaasuna oluusi nga bikuzitoyerera n'ekirala enviiri zikuvaako ku mutwe n'owulira ng'ofuna okuvaako ku mutwe kw'enviiri kitegeeza nti jjajjawo oba naye kati ye jjajja atambuliramu ggwe mu mubiri gwo ezegeza bajjajja basobola olinnya ennyonyi nnyo n'amaanyi atambulira mu mubiri gwo va ku bino nti tubikwata naye bwe mala okumukkaliza kati nga wenamukkalizamu okitegedde kati mubibegabega akola ki avaamu mpola mpola
kati naddanga muno oba nakeera ku makya nakugamba nti nawumuliranga mu muti omutuba kati bwe muba mwagutema ng'olina ogenda ozeewo omuti bwogwe ogenda oddemu ogusimbe oba osobola omugamba nti nedda mukama wange omutuba wali batundawo tetukyayinza naye kkiriza nsimba omuyembe owummulire ku muyembe okitegedde kati kyekyo ekitegeeza emiti mingi nnyo gye tulaba nga guli awo naye nga bagutuuzaamu jjajja ate nakayima wali emubende teyagwa bamusobya bwe bwa obusungu okitegedde kakati jjajja mu bumpimpi olinnya naye kubanga ye aliwo okuwa bukuumi bw'oba ogenda ku kyeyo gwe jjajjaawo jja naye kuno ewano tasasula passport na visa yagenda bugenzi gwe kasitosasula abeera naawe ku pembeeni awo jjajja atiyingira ddala ennyonyi kale buli wooli abeerawo newe tuli wano waali nowo nze ojja kunteekako ebbali katono kyesobola okutambula kubanga oyinza omutakula nga simanyi nti bulijjo muyina mukambwe ennyo nondeetera ebizibu kyo negaana okuggwa awali omwana mulabambi bamuyita Sugar yagambye nakati nkyakaaba lubaala aluma ali bweru eyo kakati Sugar kituufu lubaala amuluma naye ate yeebaze Katonda ate Yesu nekuttama nti jjajjawe w'amaanyi jjajjawe w'amaanyi ensonga lwaki ali mu kumulumya essaawa zino ayagala ye amutegeere wamala omutegeera ajja kumuta ajja kumuta n'amaanyi agawonya agalina Sugar oyo gwolaba gwe genda omubuuze afuna bubaka ki talaba nga ali ku ssomero ng'addayo eri ebyo bubaka tabufuna byebyo kale anakazibwe yagambye kituufu nange byatabukira ku bubaani bw'Abawarabu nadda sirinnya okitegedde kati yani abadde awakana nti jjajja talinnya nnyonyi byagala byatabukira ku bubaani bw'Abawarabu kati kye nabagamba juzi nabagamba nze waliwo omwana awo alina ekibuuzo kye yabuuza mbu kati abanyankole batandise okumanya lubaale waffe kati ffe Katonda yatuwanzeeko eddusu nti tuli babuzaale nti tuli ku lubereberye okitegedde nti ffe abasajja abatutuddemu ba myaka 8 emabega okitegedde kati bajjajjaffe abo baali batabaazi bavanga waneeno ne bagenda ne basenga nga Rwanda kati watuuka e Rwanda nga naye afunayo amaanyi kubanga yabanga mulonde n'osanga nti kati Munyankole ate ali mu kujjanjaba muki Munnarwanda nti bw'aba avuddewo awo ne yeeyongerayo n'agenda e Sudaani naye eyo bw'atuuka kubanga abeera mulonde n'amaanyi geeyo n'agafuna okitegeera noweekanga nti kati jjajja oyo bw'aba akomyewo n'akomerawo kati nti akomeddewo mu nze kiba kitegeeza nti Omusudaani nsobola okumujjanjaba Omuganda mujjanjaba Omujabadola mukola ki omujjanjaba otegedde kati nze nja kuga nti nina abalwadde bange naye ate abalwadde bennina mulimu abava sayidi zeeri sina baganda okitegedde naye ate nze mbakola ki obakolako nze mbajjanjaba ekyo kitegeeza ki nti ogwo guba mukisa okwekanga ng'okola ebintu osobola okulaba nga tebakukubidde eŋŋoma osobola okukebera nga tebasoose kugamba mbu jjajja alinnye okujjuba kunyenyeza nsaasi eyo nze siriiyo ndi mucwezi bano abacwezi abaddala abaasookawo emyaka 8 emabega ontegedde bulungi kati kitegeeza mbu buli kimu tewali kyesiraba tewali kyesimanyi nsobola okunnyonnyola obuvo bwewammwe nga sibeerangayo ate nenkunnyonnyola ne wano wooli essaawa zino nti ago amaanyi gakoze eki ogalina ngalina okitegedde kati nze siriiko nti oba oli mu Lugwala oba oli mu Sebbeyi kasita wontuuka mu maaso bwe nti nenkola nti nenkulaba mba nina kulukuviira ku ntono kati gwe amanya kyompa okitegedde so kati ekyange kyo tekiriiko tribes kisukawaawo mu buyite obwange nina kuwonya buli muntu so si
nti ndi muchwezi nsigale eri nina kuwonya buli muntu azze gyendi kubanga oyo muntu agenda okujja sinze mba muyise yaba yereese omuntu oyo aba amutuddemu yaba amutumye okujja gyendi nti bw'ojja gyendi sifayo oba oli muki nze nkola ki ekyantumibwa okukola okitegedde gwe bayita omujjanjabi nze siri musawo muzungu nti nze nakuguka mu mannyo nakuguka kugulu mu magumba byonna mbikola wonna kale awo nno wennyini ekibuuzo kino we kijidde yagambye nti bamuyite NUP Queen yagambye lwaki mugamba bali ku kyeyo anti abasawo b'ekinnansi kati banoonya ssente nti munoonya ssente lwaki luli we twali wano lwaki buli we wayogeranga emubbiri ng'oyogera nnyo ku baana bakadaama oyogera nnyo ku bantu abo abali ebweru nti muba munoonya ssente anti nakunnyonnyola ne nkugamba nti bakama baffe bwe baba baatuyita ne tugaana okubategeera nakugamba nti nze nga nkyali wano eno embeera yali kalekaleko okitegeera naye era ng'enkubira ddala ontegedde kati ye yennyini owange ye yanegobera wano nve mu sleeping zone ngende eri wentuuka eri ansomesa essomo andaga amaanyi gange gavaawa gakomawa okitegedde kati ekyo kyekireeta ekyo nti bakama baffe abatulimu okitegedde bulungi nti bo be batugobawo waneeno kubanga bwe tubeera waneeno ebintu tebitukubanye kubanga abbaasi enjala wennuma nja kukubira ompeeyo ennusu 2 ofune ekikomando wemala okirya nja kutuula wansi nkoleki ogambe paka nca kati mba nkyatudde awo nina bakwano bange bayimbi ajja kumpita maro nina tiketi jangu tugende mu kivulu sijja gaana kati nja kubeeramu ebyo kyovala nakugamba nti omwana bw'abeera ku kyeyo kasita akomawo ng'amaze okwezuula taddamu kucakala byabadde acakala ekyo nkikubuulira kubanga ekibeera eri omwana wali yakugambye nti akabaani we baakateekako yatabuka ne kamuyiribya paka Uganda kati kiki ekyamutabula kitegeeza wantu we yali waliwo amaanyi naye nga sigge malungi bakama be kwe kumulaga nti ffe weetuli komaweeka ojja otutegeere okola emirimu gyaffe era omwana oyo bw'onooba omunoonyezaako n'omugoberera ajja kugamba nti munnange nti kati natereeza sikyali bubi ontegedde bulungi kyekyabaasi kale nina ekibuuzo ekyabuuziddwa buli omu nga kiviira ddala n'oku mutwe gwe twateeka ku vidiyo eyo abantu abasukka 20 baadde babuuza abamu nga babuuza mu luzungu abalala mu Luganda what is lubaale kyeki kati lubaale ekibuuzo ekyo kyalabise nnyo oyo yabeera jjajjaawo ye jjajjaawo abamu baziyita mpewo abalala bamuyita lubaale ate era ekimuyisa lubaale nti abasajja abo baawumuliranga infact baawumuliranga ne mu mayinja waliwo ejjinja lyolaba nti lyo bw'ogendako n'ofukamira bwoti n'osaba buli kimu kyeta okitegedde nti baziyita mpewo kubanga bali we bafa bafuuka empewo ezikkunta nti batambulira muffe nti newe tuli waneeno batulimu kyekyo kikiyisa empewo oba lubaale nti kubanga baali basajja battale nnyo okitegeera era ne bw'obeera gwe newamwe newookeberayo waliwo omuti jjajja kwe yatuulanga n'anywera caayi n'awummulirawo mwe nga mulooza abeera atudde yabeeranga ne bajjajja be mu muti ogwo nga baaba communicatinga nabo nga bw'atuula awo n'anywerawo caayi ng'agize bw'ati ng'aba alaba ekijja kyova olaba bwe yavanga ku muti owo ng'amaze okunywa caayi ogenda okulaba agenze mu ttale agenda okuddadda n'omuddo mwe baanamwe muyiteewo munywe ku muddo guno munywe ku ddagala lino kubanga aba yafunye eki obubaka nti abaana abo banoonyeze kano kyova olaba abaana ab'edda oba abantu abakulu ab'edda baawangaala nnyo kubanga baayina abo abasajja abaali ab'amaanyi ababatambulirangamu ne babawo obubaka kyova olaba tekwali kulwalirira nga ffe wano kati abasi nja kubuuza omala ebbanga ki ng'onywedde ku kigaji nga tunywedde ku kigaji kitwalira tetubeera mu mpeke buli kadde tokiraba kakati bajjajjaffe bo ebigaji babeeranga nabyawo nga babisimbye omululuuza ebbombo biki nga byetooloddawo kubanga lyabanga ddagala
nti buli lwe mmala okulya nawulira nga tossa bulungi ng'afuna wano omululuuza ng'atabulamu ekigajja ateekamu ekisula nga kugamba nywako katono ng'olubuto lukka nga oba wakkuse nnyo eryo lyabanga ddagala okitegedde ennaku zino abaana bw'akaaba bamuwa chips omuzungu yajja kubamaliriza nze nalaba kuva ku chips nga tewali naŋŋambye era nze katusobola kumpa chips n'enziri nazivaako tewali aŋŋambye tolya chips nazivaako nga tewali aŋŋambye zantama era bwe ndaba omuntu alya chips mpulira bubi omutunuulira oti byebyo okay kale thank you waliwo oli yeyita Hafi Mendez yagambye nti kituufu ddiya era nze bulijjo boosi ambuuza osaba ssaala ki ali mu kiyumba eyo kati olaba nti abaana ababuuza be bali ku byeyo abali e Uganda bameka ababuuza era ab'ebyeyo nafunye bangi nnyo be babuuza ebibuuzo kati esaala eyo kiba kitegeeza nti omwana oyo naye aliko amaanyi tannaba kwezuula nti bajjajja be bali mu kumukola ki bali mu kumulwanira ng'otaddeko kubanga bajjajjaffe bakkiririzanga mu Katonda kyovola bw'obaako obuyite emize egisinga ogivaako bw'oba obadde ogenda mu biduula olekeraawo bw'oba obadde ogenda mu bintu by'obwenzi era kintu kye basooka okukugamba va ku bwenzi bw'oba obadde omutamiivu nga bakugamba va ku mwenge kubanga bo baali bantu abakkiririza mu Katonda okitegedde God not Jesus God so kati Jesus ne God baawukana okitegedde kati bo bakkiririzanga mu God Katonda kubanga nti buli kimu kyonna ye yakitonda kyebakkiririzanga mukyovala baali bamukkiririzaamu nnyo era nga ne waaba nakuwa eddagala kugamba Katonda kulembere okola otya owone nga yesaala yaabwe eyo era ng'ayogera kimu bibiri Katonda akola atya akulembere weebale byebyo kati omwana oyo jjajjawe nga yeegase ne Katonda be bamuli mu kumulwanira entalo nti bali bandibanga balina ebintu byabwe ebitali birungi kubanga tubalinamu abamu nga babi nga balina ebintu byabwe ebibi bye bakola abaana okitegedde ontegedde bulungi kakati kyekyo kale thank you bwe tuba tuvudde awo ekibuuzo kino nja kukiyisaawo era nafunye abantu abasukka 20 nga babuuza abamu obwedda bakuyita mu kiga abalala nga bakuyita mu Nyankole nga babuuza bulijjo n'abakiga balina lubaale ate abamu nga bagaa bulijjo n'abanyankole balina lubaale ekibuuzo ekyo kyalabise nnyo kyekirowoozesa abantu nti abakiga oba abanyankole bo tebalina nnono eno na bintu bino byakugoberera nnono mu buufu obufaananako bwe buti nga bw'obiteekako essira tubirina kati nze ekisooka ndi munyankole era banzaalawo Sheema Erushenyi siri mukiga kuba omukiga abeera Lukunjiri Kabaale Ntungamu saidi zeeyo naffe tuli Berushenyi abanyankole bano abalunzi ffe tuli balunzi ate tuli balimi kati tuyinamu abanyankole abo abakiga nti bo ate bo balimi just be batulimira omuwemba obumonde olumonde lwennyini ebitakuli ontegedde kati be babakiga kati bwe tuddamu eno mu banyankole abookusatu abagundi bano abalaalo nti ate bo balunzi ate si balimi naye ate ffe byonna tubirina tuli balunzi ate tuli balimi kati ngenda kunnyonnyola nti abantu abagamba nti ffe tetulina lubaale tulina abachwezi tulina Kaliisa tulina Kahiji tulina Maama Nakayima ninga sina Kahima Maama Nakayima naye aveeyo Nakahima okitegedde tulina maama tulina abantu bali 7 abachwezi abakulu 7 tubalina okitegedde naye omanyi lwaki bagamba nti tetulina abantu abo nakugambye nti ffe abaffe baawummuliranga mu nsolo okitegedde kati kyova olaba nti ffe tulina ente gyemba nayo jjajja wa jjajjange bw'abanga yali teyasuula bintu ebyo okitegedde bw'aba
amuloosa amugamba nnono kati njagala yente enjeru okitegedde kati ng'agenda agigula ng'agiwandako emirundi 3 ng'agisindika mu faamu kati ffe tetojja kunsanga nga nze neetimbye embugo tojja kunsanga nga tokwata nsaasi nze baddaawo ate banyenyeze then jajja gye nkole nti tusooke tukuyimbire apaana ebyo tebiriiyo kati ffe abacwezi bwe tutyo kati nga boolaba nti tuumukugumu okitegeera nti musajja mukulu omuntu osobola omutuuzamu okitegeedde nobeera ng'otambula naye weebale kakati gwe gye weesibira embugo n'otiisatiisa abantu kukuba okwo nze mba nkutta ono nga tugenda tunyumya ontegedde bulungi kyova olaba bagamba nti tetubiina naye tubiina ate ebyaffe byo tulina ebintu byaffe mwe bawummulira era okitegedde waliwo okusanga nga ayagala eŋŋoma akagoma ke gw'ojja kujja ewange ojja kusanga ninayo akagoma kali mudde ojja kulowooza design kyova olaba mugamba nti tetulina bacwezi ate ffe abacwezi abaffe bakolerawo si bineeno mbukansooke newe buli kati newe nkugamba nti kati nga bw'onyiziza tojja kutuuka gy'olaga totuuka ffe bwe tutyo bwe tuli oyo ye mucwezi owaddala era kyova olaba nze newala nnyo sinyiiga sinyiiga kuba singa nkunyiigira kyenfulumya kyekyo kikolerawo ojjukira we nali nzija wano ne nkugamba nti batutte essimu sinyiize sijja kukolima bali luddawo abakubbako essimu lwe wajja ku sho bali luddawo si be boŋŋambye be bakubye amasasi kati mmwe bannange baana mmwe ababba mwegendereze ojja genda okola omuntu ekikyamu olowooze muntu munno ng'oli musambwa muntu gulimu mmwe gutambula okitegedde kati tulina obubbi bwa mirundi ng'ebiri oba ng'esatu waliwo obubbi nga maama wo bwe yali olubuto yagenda nabba etooke omuntu oyo n'akolima nti n'omwana gw'olizaala alibeera mubbi okitegedde kati oyo wenkukebera nga ndaba obuzibu bwaviira ddala eno emabega oyo omwana newanziba musonyiwa kati ne wabaawo omubbi nga bano ababba nti bo babadde babbi babi nnyo nga n'okutta batta okitegeera kati nga bwe banzibira mu motoka omwo singa nakayana baali basobola okunzita kubanga balina ebintu bibiri balina obwambe balina pisito ate balina n'eddagala lye bakola okuwunza balina n'eddagala yes kati kitegeeza nti abaana abo obubbi babadde babufuula bizinesi kati nze ekintu ekituuka nti ogenda olumya omuntu omulala gwe atirisita oveewo tusigaze eki abantu basigalewo nga tebalina kibatawaanya kati babadde abaana banziba abantu aba basatu naye baali 6 amasasi bakubye bameka kwa kashi yaawo babadde bameka nti babbira mu motoka omwo babadde bakola obukoosi bwabwe okitegeera nti bwe babba leero tebalina na kyebazikolamu ng'ate bafiisawo zino ze bagenda okubbisa nga zaala badekawo kapito kati olaba oyo omuntu gwe babadde bagenda okubba kati waliwo omu ku bo mukwano gw'ono omuntu okitegedde nga nze mwezija ne nkugamba nti okimanyi nina kino nekino naye njagala gendako wali eri ifune ssente kati bwe bati we badde barekinga abantu ne babatega ne babakola ki ne bababba nze nakugamba era nze esumi alagikubanga kweri nabawaleza message ne mbagamba nti nze gwe mubbye tebanziba ne balowooza otiisatiisa ne mbagamba kemuliddemu okubba singa mulekerawo obubbi ne mwenenya mwejjeeredde mujja kusonyiibwa naye singa musigala mukola omuze gwe gumu mbakakasa mukomye ku nze omwezi nga tegunagwa mukomye ku nze temuliddamu kubba bwe nabagamba nabaweleza message
mwabbye muntu mukyamu kuba simbadde sirina musango ate mmwe mwaneesibyeko bebakunaawuza ng'oli ku ŋŋendo bebanoonya kyova nakugamba nti nze sitinkuula ntalo naye bw'ozinoonyamu ozifuna ate era mba mwetegefu okuzirwana. Oyo ye mucwezi. Omucwezi ye muntu wa ddembe era nze bwonsanga awantu nga tomutankudde aba muntu naye ate bw'oyagala onyigiriza osukke nkugambe nti wenkumanya nti olina omutima omubi nti n'ekikuluma olina gwe waloga kyava ku ggwe kati nkugamba nti sijja kusobola ddayo nze sijjanjaba abantu ba mitima mibi. Lwaki olumya omuntu? Abaana baliyo bali mu kusasulira ensobi z'abazadde n'abazadde bajjajja kubanga jjajja yagenda najja ettaka ku gundi kati omwana omuzukulu ow'omukaaga yali mu kusasulira ebyo bakibaweereza layini yonna layini yonna naga nti nkukolimidde n'olugyalo n'abaana abaliddako ekyo kye tuyita generational curse. Gw'ozaalibwa ogwa mu kipali kiri awo yeyo generational curse kyotaaliwo nakulabako. Nanyiga nnyo abavubuka abo banyiiza kuba be banoonya nze nali ku kkubo ntambula byange nzija wano ate nonemerako nekugamba onemeddeko naye kyonoonya ojja kifuna kuba era namugamba baguyita muniino ng'obagamba nabagamba naye sebo onemeddeko wandyereetera ebizibu naye nga bonemeddeko kanjituulemu tugende era wabagamba nga tonnaba kutuula namugamba nti oli onemeddeko naye kyonoonya ojja kifuna nange kanjituulemu ekitegeeza nawe olutalo waluyingira olumanyi ebyaddirira byebyo ebyatuuseewo kati babadde bamanyi nti naye kyebankola tibagenda kikola mulala ate sebo babadde balina pulaani nti webamaliriza wano ezo zonna nga bamaze ozinywa zino nga bazinyakudde ate bagende mu kitundu ekirala era babbe omulala ate babadde bagenda kutta nga waliwo omuntu gwe babadde babazigidde bagende bamutte ne famire yo yonna bagitti batwale ezirimu kati omuntu ng'oyo osonyiwa waaki babadde we babbanga ate n'obulamu babutwalirako byonna babadde babikola singa nakebedde ng'omuzoogo gwava mu lubuto nandifukamidde wansi ne nga nti bakama bange mubate bagende naye ate oguba nti muze mubba abantu abatalina musango munno atambula kati waliwo omwana gwe babbye emitwalo 8 ku mobile money kati ng'ogamba oyo musonyiwe really lwaki obobba bw'oba oyagala 3,000 jangu tuteese nze wembaako ne2 nkuweeko 1,500 sigaze 1,500 ogenda oyiye walala naye nga tokozeseza maanyi nakutulugunya bantu sente ze neekoledde lwaki zinnumya omutwe kati nze kankugjewo anti ennyanya envuudu ziva ino zijja munnamu kati ffe tugenda kusigaza ennamu envundu tujja kuzikola ki zijjamu be bamu ne bana abasawo abalimba abaana leeta obukadde 5 nkujjanjaba ejjajjawo yakundaze omwana kuwadde obukadde 5 omwana jjukira lubaalo onaaluma nga toyina nakiddako bwekyusizo lubaala kuluma n'owulira ng'oyagala onywa obutwa okitegedde kati ate n'agenda nadda ku musawo omusawo n'amugamba jjajjawo yandaze ng'olina kuleeta ente 8 bino bizibu nnyo tebisoboka naye ng'omanyi nti lubaale kuba kutta mu kago kati lubaale omanyi lwaki azeemufe abavubuka nti kati tukyalina amaanyi agasobola okumuzzaawo okitegedde kati omubereberye ye yakomyewo omubereberye ye yaloosanga yassanga obubaka nga bwassa obubaka bw'ati kyakugambye kyolina okukola nga tebamuwakanya okitegedde era we liba ddogo mugamba jjajja we babawawo eddogo nsaba onzisiza obubaka mmanye kati gwoba oli awo weebasa ogenda kulaba nga nze nkuleetera eddagala oba nkuleetera butwa ku mulyango oluusi n'olaba nga ndi mu kukuleetera emmere ng'erimu obutwa eryo liba ddogo kitegeeza jjajja aba akuwa obubaka nti waliwo eddogo kati naawe oboddamu ng'ogenda ng'onaaba ng'omugamba nsaba eddogo eryo tuliggyewo tuggule omutwe tulabe jjajja nze nsaba kutegeera mwali bagagga naye nange njagala nfune sente zenkana ezammwe oba ebintu ebikalu ng'ebyamwe bye mwayina ye ajja kujja ajja kuka ajja kubuulira
kati waliwo abasawo agera n'asaba omwana obukadde 2 kyokka n'amala obumuwa okitegeera n'amala n'amuwa akantu katini nnyo ng'ekyokola abeera akimanyi kati amuwa akaddagala katini nga yakanoze ku ttale ye n'aggula omutwe kati omwana aba yakatuuka ewaka ennaku 2 jjajja nakka nayina ente 3 emu yali ya black endala yali njeru endala ya brown kati bizeewo nkutereeze kati obwo obukadde obusatu bwe yanduguzeemu ezo ente ate oli aba yaziridde ate omusawo yabukoze eki yaziridde omwana kale mujjeko emitwalo 2 omukebere okitegeera bw'olaba nga teyeetaaga maanyi mangi ng'olaba jjajjaawo agenda kukasa obubaka bambi musalira akasente katini temubba baana tebabba abaana bakaabi kati omwana agenda kugamba Lubaale taggwa yantama ebintu bya Lubaale tebiggwa byantama naye olowooza lwaki bibatama lw'abantu bano babiwanvuya omwana n'ogenda n'omutuuza mu lubiri lwo mwaka mulamba musimanyi ndi mu kubikobika kyekyo simanyi yagenda mu lutabaalo genda ssaawa 5 nga buti ogende mu lutabaalo ate tekitegeeza genda kusula mu mbiri bubeereeyo keera ku makya jjajja omugambe jjajja yesu olutabaalo weeruli ndagewa ajja kugaa nti anti kale genda ekyamukumu okitegeera kati gwe gwolina okweseetinga okay kati ninyewo sirinyawo ngenze ddi ogenda gwe kennyini ate ne bakama baffe nabo bategeera muteesa n'omugamba ajjajja kino nedda ate wano wazibu nnyo wajja kusoboka ebyammwe byali birala naye eby'ennaku zino birala nnyo ngondezaamu era ajja kugondeza kasita ogonda nga naye akola ki kasita oleeta emputu nga naye ng'okiwulira kati nze nakola emputu nakiwulira ng'amaze kulinnya nnyonyi nodda nina ekibuuzo kye nalabye kiringa ekyokusaagirira naye ate nalabye abantu abasukka mu 5 nga bakyogerako omu yagambye yagenda mu firiigi omulala n'agamba yagenda mu matamu abamanyi Oluganda mutegedde okugenda wotuuka nga owuli oyagala kweyamba ogenda manju kati bano bagamba omu nti Lubaale yamuluma n'agenda mu firiigi omulala mbu yagenda mu sowaani za Muwarabu ekyo kituufu oba bano badde mu katimba omanyi sitera nnyo kwagala muntu kubalaatira mu kintu ebintu ebimu kati tulina abaana abalina ebizibu naye bw'olaba omwana ng'abalaatira mu bintu ng'ebyo ndooza wa balabyeko owulira okwenyamira people are serious abaana balwadde oli najja n'avuma n'abavuma obwedda mbalaba Lubaale muntu kubanga yali jjajja wa jjajja wange n'afa n'addira mu kifaananyi kyange kati sisuubira nti jjajja wa jjajja wange yali musiru to that extent ekulalusa okukola ekyo eryo liba ddogo eryo ddogo taba Lubaale omuntu ng'ayagala kukufiiriza nakulemesa nsi kubanga kati bw'okola obubi mu fridge oba mu masepiki ogwo si mutima mubi eriyo jjajjaawo asobola okutuma nti genda okole okujjako nga mulogo gwe gy'olaba gye kiri so abaana abo bagambe tebaddamu kubalaatira mu bakulaba tebaddamu kubalaatira mu bintu naddala ebyange kuba nja kukusabula obwedda I'm sure you saw these comments sinaziraba ezo okay nzina wano zonna ndi mu screenshot bo balina okwegendereza bye bakomentinga kati oyo mukeberere wano aswale mukeberere wano aswale baleke ate nina naabawera babadde bawera I'm going to share you the comment the screenshots ate kyemmanyero jazira but naku screenshot kati waliwo omulala yagambye nze nno yannemesa okulinnya ennyonyi era ndi wano ne passport yange anti kati oyo olaba oyo mukama w'oyo omanyi lwaki yamulemesa omuntu oyo alimu amaziga mangi bamusobya nnyo jjukira bano abantu tebasaddaakanga kati enaku zino abantu bagenda ku basawo kati jjajja wa jjajja w'oyo omwana jjajja kandabe
eyandibadde ng'owookuna ye yasubya ekintu ekyo nti kubanga nti abasooka baali batabaazi baali banoonyi ba ssente okitegedde kati ono ye olw'okuba yali tayagala kumenyeka n'akyamyamu genda wali oleeta enkoko tugisale okuyiisa omusaayi okitegedde kati n'anyiiga n'abasibira awo kati ono alina okusooka okusangula amaziga ajjemu obukko ajjemu amaziga ajjemu ebwo obusobe bwonna bwonna bw'amala okubijjamu amugambe nti mukama wange nsaba onte osonyiwe ŋŋende noonye obumma bwe naaba nkomyewo nze nja kubatereza mbazze mu layini mbatuuze we mwatuulanga ajja kulaba nga byetadde. Okay. Ono komenti ye saagitegedde olw'ensonga Oluganda lulabika lwamutabuseeko bw'oba togitegedde tujja givaako nze nga Lubaale annuma wabula Kabaka Bulamu ne Kiwanuka mitawaana naye ngezezaako nno nabitereeza engeri gye yabitayipinze byabadde si birungi simanyi oba otegedde kye yabadde ategeeza tumuleka awo tugende waddako kubanga anti kamwogereko kati jjajja Bulamu era nga obwokiwulira nti Bulamu is life right kakati kiba kitegeeza nti ogwo gwe muzimu omukulu ogw'ekika era bw'oba waakutereeza osooka kussa muzimu ogwo gwa Bulamu ontegedde bulungi kubanga ye bw'akuluma akuttirawo singa ssa obubaka obuwera ekinaana oba obusatu nga tomuka tovaayo okitegedde akukima akugamba kankutwale nja kukwata omulala paka lw'onontegeera ate oba onamutegeera otya nga akututte kyekyo akugamba jangu onegatteko eno tulwane tuleete omulala anadda mu bigere ebyo mutekewo anaabitegeera webale anantegeera gwe nja okuddamu nkoleki ate naye bw'agaana okuntegeera nga naye mukima oyo ye Bulamu kati Bulamu singa akussiza obubaka singa oba totegeera bubaka noonya omuntu asobola okuvuunulira obubaka obulungi okimanyi nti ekisibya abaana kantu katini nnyo kusimba vivi wansi kusimba busimbi vivi wansi n'osaba busabi kisonyiwo n'omugamba nsaba ondage kiki nina okukola ate wemba nga ndi wakubika nina kubika ntya ajja kukussiza obubaka era ajja kugamba nakolanga bwenti ne bwenti oba nalinga nze omukyala wange gwe njagala ogulira ekikooyi gula ekikooyi ogenda onoonyeza olubugo lwange onfunireyo n'effumu lyange okitegedde naye abaana ne bagenda ku basawo ne basooka babasaba ente n'embuzi n'enkoko n'endiga eyo endiga olina gigula nga jjajjawo agenda agituulamu ewuwo ebeerengaawo nga mumutuuzizza nga mumutuuzizza okuggyako empewo weebaamu eddogo lingi awo basobola okugamba nti aleeta endiga ate nayo tebagitta tebagitta bamutuuzamu butuuzi bakule ayinza okukusaba ayinza okugamba nti bansobya naye okukusonyiwa bampente nti omuntu yasobya ekintu kino yampente abasinga balowooza nno batwalayo nti bakwata kino ekinusu ekiriko ente eky'ekikumi kyebagenda ne bakolerako eddagala ne balaamiriza jjajja nkuwadde ente eno genda obasanjage bonna obamalewo ekiko ekyo kati mwe mutambula ng'oli akugamba nze bampa ente kaakati ne bamala ate ne bampa n'enkoko 10 ng'oluusi aba yakutte kali akasente kano akaliko gundi oba ekinusu kino eky'ebitaano ekyo kiriko omutwe eŋŋaadi kati ebyo bali bannange nabo balinga abaana bato kyebabalimbisa nti nkuwadde enkoko 10 ziizino jjajja kumba ataddewo bya 5 ataddeko 5 kati olaba omuntu bw'akwata ekikumi ekyo saagala kuwa ddagala bw'akwata ekikumi ekyo n'agenda awantu n'afukamira n'amugamba nti kati nsaba bonna ogenda obatte obanywemu omusaayi kati mwogenda okulaba mwamwe abaali balunzi ente zifa zokka nti buli oleeta ente ng'efa oleeta embuzi n'efa nga mmwe mubeerawo temulunda buli kisolo kye muleeta kyekifa kumba oli ow'omutima omubi yagenda n'akwata enusu z'ekikumi n'aziteeka awantu n'alaamiriza
kati mwemugezaako otambula ng'oli akugamba nti ffe baatuwante okitegedde kati bwakwata ennusu ze 5 za 10 ng'akugamba baatuwente 5 baatuwente 5 oba oyagala tubitereeze leetente 5 kati gwe mu bujegabo mubutamanya onoonya ziri ennene ddala oddayo ewaka n'ogamba Mukama Katonda wange kateeze ente ngenda zijja wa obukadde bumeko obwo okitegedde kati bw'omalaawo ng'ogamba kati ebivaamu anti aba yakuloga kusiraanya ate nga totunze ettaka lya jjajjawo n'ebijja obadde ki nga gw'obitunda omaliriza weetunze anti olwana na lubaale kumutereeza kati gwe ng'otunda kumba oli yakozesa nusu 10 bwe batyo we babasiraanya gwe genda mu comments abaana bajja kubiteekayo bwe batyo we basiraanya abantu akwata nusu 10 oba nakwata nusu 5 ziriko ŋŋaali n'amugamba nti jjajja nkuwadde enkoko nkuwadde birds baziyita bati ebinyonyi nti nkuwadde ebinyonyi bino biri 5 kumba akutte eby'ebitaano 50 eky'ebitaano kimu okitegedde kati ye bwadde eri gwe bw'otambula bakugamba oli yatuwa ebinyonyi nti yatuwa ebinyonyi ebyamagulu 2 aga kati gwe ng'odde kaleerwe ng'onoonya enkoko za 5 ofuna akamotoka k'enkoko kumbe ye yakozesa ŋŋaali kugunde ku kinusu kale waliwo yagambye Julie yagambye nti lubaale yannumira ebweru nankuba ensundo mu mbugo bankwata ne banziza e Uganda ne zibula zokka ne wiiki teyawera anti kati oyo abeera jjajja ndahura ono omwana alimu olucwezicwezi ogwe ne bamweta ndahura kubanga ye yatukuba ensundo ezo era wadde zaabula alina kumumanya amutereeze teyamuvaako yamufubutula eri akomewo wano amutegeere kyekyamukomyawo kati waanaddamu kweddako awo biyinza ottabuka bijja kumutabukira awo mu maaso bijja kumutabukako kale abo tuba tuvudde awo waliwo agamba nti Abawarabu balina majini si lubaale ekyo kyogerako anti yensonga lwaki nabagamba nti amaanyi amabi kye nali ntegeeza ekyo nali sobola kubyatuukiriza amaanyi amabi geggo okitegedde nti ejjini lyo lisobola okwekola obusolosolo lyo likambwe ennyo zibu liba n'amaanyi kuba eri ejjini lyo liyigga ssente mu bulinga eri okitegedde gega amaanyi amabi omuntu bakugamba amaanyi amabi ogwoba olowooza ki ate njagala abaana nabo babeere bantu bakulu babenge bitu babirabira wala babeere nga balabira wala beera mukalabakalaba ng'akaana k'omusota okitegeera nti wenjogera ekintu fumintiriza labirawo tokyalengere gyekubye nze tewali kyenfunye nga kijje ku silver plate okitegedde mu bintu bino ebyabakama baffe natoba n'ogenda wano ate kino n'ogenda wali ate kiri n'ogenda wano nti ate kiri ebitagatta wasanga bingi naye ate omuntu eyanzibula amaaso Mukama Katonda talina kyeyanzijako okujjako kuŋŋamba nti kiri bwe kiti ne bwe kiti ne bwe kiti gwe leeta kino nkute nakuta so kati mulimu bano abaana abalwala n'osanga omuntu afuna ekintu wano mu lubuto nga kimutambula abalala bibatuula mu kifuba ebintu weebityo kati ne bano boolaba mbu nina entunnunsi zinkuba buli kadde mbeeraawo omutima ne gwewuuba omanyi lwaki bagamba mbu pressure ne sukaali bingi nnyo emyaka gino mufa abaana kati nze nina emyaka 22 oŋŋamba otya mbu nina pressure nina sukaali omwana n'abeerawo ng'omutima gumutujja myaka 25 omutima gumutujja atunkanagalwadde naye ng'olowooza agagalwadde ago ge baba bagamba ng'olowooza kiki ekiba kigaleeta bakama baffe kasita tobamanya bwe batyo bwe batukola nti ekyo ekintu bakireeta oluusi okukuzibula amaaso merako okitegeera
nti kijambaze wano kijja kutuuka ekiseera kikuleetera obuzibu. Abo bola yalwadde pressure n'akutuka yafudde talaamye yafudde tayogedde agenze mu kinaabiro ge gamagino omwana gayogeddeko ag'abawalabu ne gamukubira eyo. Kati omuntu ayinza okukola ekintu ne kimulema naye n'akiyisiza mu gundi mu magini otuuka bwoti mu kinaabiro gakwambala ne gakugira bwe gati ne gakutta amaaso ogenda okukola bwoti ng'ogwa wali omutwe n'ogukuba wansi ng'okala. Beba abantu bagamba nti yagudde mu kinaabiro teyalamye teyazengula yagudde mutoyi teyalamye byebyo. Waliwo ono yakoze komenti eno ono arepresenting abalala era nga 3-4 benalabe nga bakola komenti yemu. Era waliwo omulala ayawukana ku kino naye tujja mulaba yagambye Lubaale atuka nga tuli ku kyeyo kuba tetwegatta. Buli lwotegatta oba n'amaanyi so obuyinza bwo buttuka but few will understand. Ekintu ekyo kituufu kitya? Anti kye nakugambye nti bajjajjaffe baaliwe batyo tebaali benzi. Okitegeera nti anti kankunnyonnyole nti obe ogenda n'owasa abakazi 3 ate n'oyenda ku bakazi 8. Okitegeera kakati ate bajjajjaffe bo tebakolanga we batyo nti waaba akusiimye akuwasa n'akuteeka ewuwe n'obeera official woman bwadda wali era n'alaba omulala n'amusiima akuleeta wano tayandaza tabeera mu kwandaaza n'akuteekaawo n'obeera mukazi we. Okitegeera ebiseera ebisinga abantu beetufuna ne tugwa nabo mu mikwano ebiseera ebisinga ffe abaliko amaanyi n'obuyinza bw'abanga wange bakama bange ng'oyo gwe bampa. Okitegedde yoyo kati bwe ntuuka ekiseera nga bawulira baagala nandifunyeeyo omulala era naye bamuleeta naye nga tuba tulina okuba nga era bakabukukkako ne bakulaga omulala. Yes okitegedde kaakati kiba kitegeeza ate bo beeyagaliza bajjajjaffe amanya nti bwakusembereza omukyalo ono alimu ebintu nga 2 agenda kugaggawaza agenda kwongerako ku maanyi kati nga mulina okugatta amaanyi muwonye ensi. Okitegedde bwe batyo we bakola. Kati omwana kyayogedde nti bw'oba oyendayenda kubanga buli gw'oyendako aba n'ebizibu bye. Abasi nja genda neebake naawe ng'ejjo wabadde ne Jane ng'ate Jane yabadde n'ekipale okinkube kikwambale kati eno amaanyi gaba gakola ki gakendeera gaba ganzigwamu mu buli ngeri. Kati mba nina kufuna omuntu ogwo bwe baba 3 babeera aba 3 nga beebo kiba kitegeeza nti abo 3 b'oyina muba muyina ekintu ekiba kibagatta either mugatta bwongo mugatta amaanyi oba n'okutegeera. Okitegedde kati ensonga lwaki omwana yakyogedde nti bwe tubeera eno e Uganda twegatta nnyo ojja kwekanganga mu wiiki nga waliyo omwana yawandiika wali n'agamba nze njagala mwezi gumu nga ndidde obukazi 5 mu mwezi gumu ndiemu abakazi 4 abaana bakikola abavubuka naddala bano abali waneeno babikola omwana tamala wiiki nga teyeegase. Okitegedde kati bwe tukoma okwegatta ne bakama baffe eno kola ki okubaamuka okubavaako okuggwamu amaanyi kubanga bo tebaali bakaba bwe batyo tebasemberera wali bukaba. Kyevana nakugambye nti ffe bajjajjaffe abasooka bwe baatuukanga kunywa omwenge tebajjanga muno omwemuti mu bbaala kubanga mu mabbaala mubaamu ebintu bingi mubaamu ebikyamu bingi nti bo baafunanga omwenge gwabwe bennyini be bagwesogolleranga n'ayita abeekaaye bonna ne batuula ne batandika okunyumya nga bwe banywa bwe batyo bwe baakolanga. Ate ng'omwenge gwe banywanga jjukira ebiseera ebyo zino bbiya zaali teziriiwo biki baalinga kubuwalagibwabwe nakabala obwo weebityo kati ng'ate we baba banywako kaddagala ateekamu akagirasi bwe kati n'akanywerako saawa 4 kamasinike kati awo eryo lyabanga ddagala okuŋŋaana okwo kwe kwalinga okumanyagana kati okwegatta kwabanga kuzibu. Bw'aba wakwegatta yegatta n'omuntu gwe yaleeta ewuwe so si kusanga mwana wa gundu wali n'okwata nga ebyensangi zino ebyokubuukira buli muntu omulabi akola ati n'ogamba oba musikaati mulimu kikankebere asagala ebyo tebaabirina naye ate ye we yakusiimanga ng'alaba oli otiba
nga agenda ewamu ayogera ne taatawo nga bakutuuza mu butongole kyekyo kati ovala bo balina amaanyi okusinga kati obwenzi bungi enaku zino kyova olaba nti noba oba olina lubaale ng'oli mwenzi kasita omutereeza toddamu kwenda era kyenakugambye obwenzi bukomaawo gwe kennyini otandika okwegobako abantu abatakugattako okitegedde bw'oba wali okuba kibaala olina kita bw'oba wali onywa shisha olina kumuta bw'oba wali onywa enjaga kasita bamweya n'omutegeera kugamba nze sinze anywa so siggwa olina kunnywera ze nina omumwa tonywera kati enjaga ng'agikuggyako okitegedde bakutereeza bo tebaagala muntu ali shabe tebaagala muntu atategeera era teri lubaala akwata musiru teri ekyo tebakulimba omuntu alina obaamu n'empeke empeke y'otugezi ate nga magezi ddala si tugezigezi wabula ng'oli mugezi ddala ng'osobola okulabira wala n'ofumintiriza okitegedde so mu lubaale tetukkirizaganya na bwenzi bw'oba oli mwenzi lubaale ajja kkuta akwate omulala akuleke n'obwenzi bwe ate ye akuwooninga akuwooninga nti oluusi buli lwogenda n'oyenda ovaayo nga waliwo ekikuluma okitegedde buli lwogenda n'oyenda ovaayo nga bw'oba obadde ne ssente oluusi ng'ekikazi kikubbi nazikumalako nti bw'oyenda oluusi omukazi ate bannange lubaale asobola okulwaza siriimu abaana bano tebakimanyi tolabangako omuntu ayenda eno n'eno n'eno n'atalwala siriimu naye gwe lwogenzayo omulundi ogumu n'akukwata kumbe yaba yakusiza obubaka ng'akulaga kati tokikola ekyo olina kulekerawo obwenzi nze nalwata emirundi 3 siriimu emirundi egi wamuloota nga buli gwengenda naye ku musaayi aba n'obulwadde buli gwengenda naye ku busaayi mu kirooto oba mu byaddala wano mu bubaka kati kitegeeza abeera akuwooninga titokigezesa bw'ogezaako n'okola obwenzi n'abantu abasukka 2 oba 1 nja kukulwaza ate ajja kukulwaza akukenenule tolaba nti abalala bamera ARVs ne banyirira ne baddawo ajja kukulwaza ajja kukenenula ati akukomyayo oyo ye lubaale kati buli mwana ng'oliko olubaale ekyo beera ng'okimanyi ebintu by'obwenzi olina biteeke ebbali kutandika kunywa mwenge ng'okola bwoti ku bbala ebyo olina kubyesonywa you must be decent and smart you must be decent here ng'oli smart physically okitegedde oyo ye muntu aliko olubaale muve mu ebyo musimanyi olina kusiiba nga weesibye embugu ng'oddugala owunya tonaaba mbwa nti jjajja muntu kyatayagala kunaaba bw'onaaba obulungi nowekubako ka perfume ko nojja wano wabaasa obaaki okitegedde nze juzi nali nina gyenva nentuulako ku booda y'omusajja nali nkuta omugo gw'abamweyana ne guli gwe nasooka okujja nagwo yambuuza naye oli muntu nemugamba ndi muntu nagamba otudde ku piki yange naye waliwo ekintuuseeko like yawulira nga empewo emuyiseemu nagamba toli muntu nemugamba ndi muntu nagamba kale kankutwale sirina kyakukola twagenda okutuuka gye ndaga nali nzirayo waka yaŋŋamba singa katonda ampa omwana w'obuwala nga gwe naŋŋamba nze sirabangayo mwana wa buwala asobola okukeera ku makya neyeewaayo era yaŋŋamba amazima nkimanyi oliko amaanyi oliko amaanyi naye neebaza katonda nti wadde oliko amaanyi you're still down to earth okyawuliziganya n'abantu bulungi kubanga abalala batuuko nebeekola obusolosolo tayagala kumanya amaanyi g'alina ayagala gakozese mu bintu ebitagatta kankukuba ondabe ojja kumpulira kyova nakugamba nze sitinkuula ntalo naye ate bw'oluyingira n'olundeetera meksuwa togenda kaaba ate onkubira oŋŋambe mukati onkoze oti ayisalenda ebyo sibyagala lutandike ng'okimanyi ojja kukola ki ojja dduwangula oba osobola byebyo kale waliwo anita yagambye nti I dreamt omulalu
what does it mean nti yaloota omulalu? Okuloota omulalu waba ajja kuba nti oyo ye musajja mukulu bamweyana. Kati ffe mu Lunyankole tuba tumuyita katabaazi. Ogwo ne bamweta katabaazi. Omusajja mukulu bamweyana. Naye ate bw'omulaba bw'otyo ajja kukka wansi ku maviivi asabe amugambe nti mukama wange nkutegedde wooli, nsaba ompa obulamu oyongere omuzisiza obubaka kiki kyenina okukola kuba kati nkutegedde wooli kati nzisiza obubaka kiki kyenina otandikirako okukumanya okusinga ku ekyo. Ajja kudda wano atwebaze mu komenti. Okay. Kale tugenda kumaliriza na babiri then wetunadda tujja kutandikiraawo because it is almost a full hour now. Tugenda maliriza n'abantu babiri then wetunadda comments empya zinabazze njazigattako nezetuleseewo ko zikyali nnyingi tuyinza okugenda essaawa nga 3 nga tutudde wano. Waliwo agamba ono Kadama n'erinnya yeyitira ddala Kadama yeyita Kadama Pro Max yagambye bw'oba teweegatta Lubaale adduka ekintu ekyo kiri kitya? Nedda nanti nakugambye abaana balina omuzannyo. Yagambye nti bw'oba teweegatta Lubaale ayita manju misinde. Anti kati oyo Kadama omulaba alina effujjo alina eddalu ekyo yayogedde yabadde takitegeeza nze nkitegedde yabadde takitegeeza ddalu just naye nga kituufu akimanyi oyo muzzukulu wa bamweyana oyo Kadama era kati oyo Kadama yeenoonya ajja kwezuula. Kale tugenda kumaliriza n'ono tusiibule. Yagambye me it's now 3 days ndoota nga nsamira ate nga ndi waggulu ku lusozi with my ex. What does it mean? Kakati oyo ex talowooza nti ex si ex oyo abeera jjajjaawo kubanga omuntu we muba mwawukanye muba mulina ekyali kibagatta nekivaawo okitegedde. Kakati ku lusozi okwo kwali kweyalabanga kwali oyo omwana ajja kuba mutabaazi. Ajja kuba mutabaazi kati mu kubeera omutabaazi ajja kutabaalira bajjajjaabe kubanga jjajjaawe eyasookera ddala yali musajja w'amaanyi ate yali musajja mulunzi. Kati abalunzi abo jjukira tebalundira waka balundiranga mu nsozi mu biki. Kati ye ajja kufuna ekiseera nga yeetegese ajja genda ku lusozi akumekumeko ku kyoto weŋŋamba ku lusozi bajja kulumuloosa nga wenkyogeddeko bajja kumuloosa era nti era abadde ayogera nti abaala baali ku lusozi. Kati olusozi olwo kwajja okumira ekyoto asobola okusangayo omuti n'akwata ebintu bye n'akumirawo ekyoto nga ye n'abasaba n'abagamba nti nsaba musse obubaka oba nsaba mukke mumbuulire kiki kyenina otandikirako bakama bange saagala munkaluubirize nze ndi mwana bwana banzaala buzaazi okitegedde. Kati kyekyo so kati nva waggulu nga ngenda basiibula. Kati mulimu abaana obadde okimanyi nti bano abaana abajjamu embuto ebiseera ebisinga bwe bagenda mu basawo babagamba nabaana yabeera bweti simanyi yakola bweti si bwe kibeera. Omwana n'obwomugjamu nga wa wiiki bw'aweza omwezi mu ttaka naye aba akula bw'aweza omwaka aba afuuse agenda akula. Kati mu kkula okwo afuna kye tuyita obujja kubanga wamugjamu n'agamba wantemula nga bwe wantemula abaakulaba nga bwe wantemula nange nali muntu kati noono naye n'abaana bonna tubatemule bebo boolaba nti nafunye miscarriages nti atandika okulwanyisa zino embuto z'ofunye kati ng'ozeetaaga n'azirwanyisa n'azijjamu. Kati y'abalala n'amukwata n'amukaza n'abaana nga tosobola kufuna lubuto okitegedde. Kati ekintu ekyo tekikosa mukyala yekka naawe abasi bwompa olubuto n'enzija ewo n'olwegaana n'engenda n'endujjamu naawe obonerezebwa ng'oluggyemu lwakuba nti nalwegaana kuba abaana abasinga bazijjamu ekiziba gisaamu nti oluusi agenda wa baasi n'amugamba nti ffe tetuzaala lwakuna wajja ndi mu nnaku zange ez'obutafunisa lubuto. Kati abaasi ogenda tuuka
ozaala abaana nga bw'ozaala abaana ne webaba 6 omukazi atuuke mwawukane bonna bakuggyeko nti ne bw'ogenda eri n'okola atya n'okola otya tosobola kufunayo baana balala kati ng'olina kuyaayaanira bano okitegeera kati yono sayansi gw'olaba mbunzi omusajja yanzaalamu abaana tabalabirira obuluusi ziva ku nsobi ze tukola nga tetumanyi bye bituviirako ebyo n'olaba Abbasi alina abaana basomye ku mikolo we batuuka okukyala nti gwe wali tolabirira mwana omukolo gugenda wakojja zeze entalo z'olaba nti oyo omwami aba alina ensobi ze yakola ku mukyalo omulala ne wabasoono kati oyo omwana yaba akucunya omwana oli aba yaggibwawo n'amaanyi aba alwana kati ne wabaawo bano hani tetunaba kwetengerera tugende tulugyemu n'otoola sente n'omuwa hani tugende tulugyemu n'okubira Dr. Hamza tugende tetunnatuusa kadde tusaba olutugiremu kati punishment zigenda ku bantu 3 gwe yatutteyo eyatodde sente n'oyo yalugyemu omusawo omukyala naawe omwami mwenna 3 mubeera mu kukolimirwa mubeera awo nti omusaayi ogwo bulwe gujja ne gululuma mwenna emirembe gibaggwako kyova olaba nakugambye nti lubaale wafuna okumutereeza olina kufuna muntu nga mubereberye asobola okulaba ekintu ekyaliwo emyaka 10 emabega 8 okitegedde n'akunnyonnyola nsonga ku nsonga nti waliwo ekintu ekyakolebwa mu myaka egyedda naye tuula wansi okijjukire kati bw'olemererwa okukijjukira wenkuyamba ennyo ng'ompaddeko ku kasente awo wenkugamba nti nti ojjukira n'okimulabira nenkimulabira kati wenkumaleka nti flashing back olabe okitegedde awo ogambira nti ekyo kijjukidde kyogamba ekyo nakyo kisoboka nti kyekireeta nno obuzibu kati nze nabadde ninawe nabaddeko eggulo nabadde ne kazzukulu kange tulina gye tulaze nkakolako naye waliwo lwentuuka ng'ebimu ŋŋamba buno si buyite bwange okitegeera kuba kati nange ndi kabona mu nnono kati nti kati nange nsobola okutuuza nsobola okujjanjaba nsobola okukebera byonna kati mbikola kati tulina gye twabadde omusajja yavudde gye yavudde yampisa erinnya Naalongo nemutunuulira nsanyusa okukulaba nemugamba kale n'atuula wansi n'avaamu ebiyengeyenge nemubuuza kiki embeera mbi amba wakolako ensobi mbu Naalongo tokigezaako siina nsobi gye nali nkoze nemubuuza n'akutangira nga tonnaaba kugenda mu maaso nemugamba weetereeza ojja kumbuulira mbu kale sooka olindeko naye ensobi olowooza nakola nsobi ki kati ye yennyini n'atandika nina omwana yamala okusoma naye omwana baamunyima nemubuuza ojjukira kyenkugambye nti olina ensobi nti tolina nsobi gye wali okoze nti ngolooza lwaki omwana oyo tomwongerako nga tazaalangayo mulala kati oyo gwawulira gwafiirako gwayagala ate naye n'okumulaba tebamukkiriza kumukola ki kati obulumi bumutta embeera yamukuba buli kimu ekikye kyafa kyayononeka omulimu gwafa omwana atamulabako nangamba naye ate omwana wange nali mulabirira embeera nenkwata omukazi namunzijako nemugamba ddamu ojjukire oyina ensobi gyewakola natunula bwati nangamba naye okimanyi nti lumu nawaako omukazi olubuto bwe namuwa olubuto nemugamba tetunatuusa tukyali baavu tulugyemu nti nemubuuza nti kati egyo bagiyita batya si nsobi nemugamba nti kati omusaayi ogwo gwe gululuma bw'onootuula wansi noweenenya buli kimu kasita okyenenya noweenenyeza omwana oyo agenda kuta noono ogwo omulamu gw'olina ajja kujja kwenoonyeze nga kitaawe namulesa akaaba nangamba nti yaŋŋambye kyokka olina mwana muto katonda yeebala akuleese okitegedde kati bano abantu abazaala wa abantu mbu kati gwe mwana gwo ŋŋamba otya ffe omuntu omuyite n'omwana ow'emyaka 4 asobola okugamba ekintu gwe tolabayo otwana otuto otuloota ne kagamba maama naloose kino maama nalabye gundi oluusi kaba tekamanyi nti kaloota
maama n'abadde neebase nendaba omuntu ng'ajja antu obaza akayitawo eddakiika 5 n'olaba nga muganda wajja okitegedde so kati byebyo kale kati Lubaale bw'aba nga yakusiimye nga yakuyita beera ng'okimanyi buli kimu kiba kijja kuvaayo nze Abbas nkutadde kale nehanza nnyo wakadde ketubadde nako olunaku olwaleero mbadde ne Marion guno omulundi gwakubiri wabula nsaba we tunaaba tufunyeyo era akakisa akalala tujja kudda olunaku olwokusatu olw'ensonga njagala at least oveewo ng'omulungudde ebibuuzo byonna koze nabifunye bingi naye siina yadde kyensobola okubaddamu era mba nnakubijuliza ggwe atweyanza akaddeko kakati lindako akatalekeka tugenda kudda kuba n'abaana abambala ng'abakazi kati we tudda kyetugenda okunyonyola abambala ng'abakazi abo baba batuddwamu obwanaalongo nti bw'okeera ku makya nossa naalongo n'omukakkanya akuzza mu kifaananyi ekyo eky'obusajja n'akujja mu kyabaki kati bw'otuuka ku ffe abambala we bati kati nze ndimu abasajja 7 abachwezi abasajja 7 ate omusajja tayambala kiteeteeyi kati nze bwe tetusinkana ne bamweyana abeera mpita mulangira oba nampita Saalongo kati yenyambala eno abantu gye basiiba bajajinga oyo ayambala bw'ati alabika musiyasi tubwe si bwe bibeera abatutuddemu be baba batutambuliramu be batuwa ekyokukola ki ontegedde kyova olaba tuli batono nnyo asobola okukwata guno omuggo ng'oli mwana wa buwala okujjako ng'otuuliddwako amaanyi amabereberye agaasooka kati nze ndi muchwezi owaddala akebera nga tebamukubidde ensaasi akusanga mukuba n'akugamba nti wano togendawo waliwo kino akusanga mukuba n'akugamba nti kati kino nekino kijja weegendereze oyo yenze kati tonsuubira kunsanga mu sikaati mu kakondo ng'anyambadde wiigi ku mutwe obwo bwe buyite bwange kitegedde taata nkutadde until next time. Thank you so much. Next week we shall link up wetunaaba tufunyewo akadde ebigambo byebyo kati wagala nkugambe kimubeere bulungi nayikinga vidiyo eno. Thank you.